yours. Come on, get some asiimye. Airtel. Kiseera kino aba Airtel ba platinum sponsors ab'emisinde gino bagenda kwasa SsaabasajjaKabaka asiimye bamukwase oba mujoyisi bayimirira bubi ekyo kyenyini ekyo babasomese nga balina okuyimirira nti obalaba bafu Obuganda bwonna gye muli SsaabasajjaKabaka asiimye okutusimbula emisinde egy'olwaleero Kabaka's Birthday Run International kubanga mu nsi yonna Obuganda bugenda kudduka tweyanziza nnyo tweyanzeege omutereka akalulu tweyanziza nnyo tweyanzeege ayi SsaabasajjaKabaka tweyanziza nnyo tweyanzeege SsaabasajjaKabaka Airtel bebavujjiriza abakulu ab'emisinde gino n'aba DFCU Bank bonna tubeebaza nnyo. Kama wange SsaabasajjaKabaka siima mu kiseera kino tufune ekitiibwa kya Buganda n'oluyimba lw'eggwanga ayibeene. Okubetane eyoyona linde eggwanga Buganda tiryamanyiwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Sinayima ntya ne sitenda SsaabasajjaKabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Oluyimba lw'eggwanga Uganda begonda podi wile a future in thy hand, united free for liberty together we'll always stand. Katusabe ayi kama Katonda ayirabira abaddubo n'abasana babakumanya olwaleero tukusaba era tukwegayirira olungamiro byonna ebigenda okukolebwa wano olwaleero. Kabaka waffe omuyoka emikisa gyo omuwa amaanyi naddala nga tukulembeddemu okulwanyisa n'awokera wa munkenenya era omusobozese okumulinnya ku nfeete. Bino byonna tukusabe gwe Katonda ayinza byonna. Amen. Amen. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mukama wange SsaabasajjaKabaka nsaba osiime otuule ku Namulondo. Tweyanziza nnyo
tweyanze. Abantu ba Ssaabasajjakabaka mwenna mbasaba abali awo empologoma tugirabye bulungi nnyo era mbasaba tuddeko emabega tuyinza n'okukozesa ku butebe obwo eddakiika ntono nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo. Atulaba naawe atuwuliriza, tuli mu Lubiri e Mengo, Ssaabasajjakabaka atuuse era ennyimba z'eggwanga n'ekitiibwa kya Buganda bimaze okuyimbibwa. Mukama wange Ssaabasajjakabaka, siima Obuganda bwonna obukuŋŋaanye wano, Obuganda bwonna obugoberera emisinde mu nsi okusimbula yonna, emisinde, Obuganda yonna mu masaza gonna, egy'okulwanyisa Obuganda bwonna gye endwadde buli namuta tutwanirize ya Ssaabasajjakabaka, HIV/AIDS oba siriimu katira. twanirize Ssaabasajjakabaka. Ayi beene tuli basanyufu nnyo bw'osiimye olunaku lwa leero okulabikako eri Obuganda. Mukama wange Ssaabasajjakabaka, wasiima omulamwa omwaka guno nga tudduka emisinde egy'amazaalibwa tutambule ku mulamwa ogw'okulwanyisa obulwadde bwa munkenenya. Abaami abasajja nga tuli basaale naddala okutaasa omwana ow'obuwala. Tweyanziza nnyo ayi beene, tweyanzeege olw'omulamu. Mukama wange nsaba osiime mu kiseera kino ofune ekifaananyi ne abavugirizi abakulu ab'emisinde gino aba Airtel, aba DFC Bank Airtel nga bakiikiriddwa Mr. Henry Njoroge nga yakiikiridde Senkulu, aba DFCU nga bakiikiriddwa Mathias Katamba era nga ne Dr. Kiryabwire Winnie waali Director, Country Director wa UNAIDS nga akiikiriddwa Country Director Jotham Mubangizi, Senkulu wa Majestic Blacks, Senkulu wa BBS Telefina ne Senkulu wa CBS FM. Abavugirizi abo tweyanziza nnyo, tweyanzeege ayi beene. Ekifaananyi n'abavugirizi ab'emisinde bonna tweyanziza nnyo ayi Ssaabasajjakabaka, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ayi beene tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mukama wange Ssaabasajjakabaka, mu bantu abakubugiriza wano enkya ya leero, Mukama wange omumyuka wa Katikkiro owookubiri, Mukama wange waali okubugiriza. Mukama wange baminisita bo nabo weebali okubugiriza ayi beene. Mukama wange bajjajjaffe abataka ab'obusolya nabo weebali. Omutaka Kidimbo yakiikiridde omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Tusanyusa okulaba omutaka Kayiira Gajuule, omutaka Lwomwa, omutaka Nakigoye, omutaka Nsamba. Tusanyuse nnyo okubalaba. Mukama wange Ssaabasajjakabaka, simatwanirize omulangira David Kintu Wasajja naye aliwo okubugiriza enkya ya leero. Mukama wange era mubangi abagenyi bo abannaffe aba Airtel, Mukama wange nabo weebali. Aba IC Insurance weebali, Uganda Breweries weebali, KCCA weebali. Era Mukama wange abo bonna bonna benyigidde butereevu misinde egyo gino, Ketu Telecom Mukama wange nabo weebali. Ayi beene
Siima nkulopere ndi mukama wange mbaliwo okubugiriza waliwo n'abagole ab'ennaku ebbiri omwami n'omukyala mugambe mukama wange nabo weebali okubugiriza bagole bagattibwa lwakutaano ne bazze ayibeene okubugiriza tweyanza nnyo tweyanze ayibeene mukama wange Ssaabasajja Kabaka ayibeene siima mu ngeri ey'enjawulo twanirize omulangira Semakookiro mulangira tusanyuse nnyo okulaba mukama wange Ssaabasajja Kabaka siima mu kiseera kino mpite Kamalabyonna ayogereko eri Obuganda. Mwebale nnyo Kamalabyonna tumukubire mu ngalo mwebale nnyo mwebalire ddala. Oli ku 88.8 CBS FM online Tamale George William Obuganda mwenna obukuŋŋaanye wano n'Obuganda obutulaba ku telefayina ne TV endala n'emitimbagano kambasabe tuddemu twanirize empologoma engalo nze siziwulidde mukama wange Ssaabasajja Kabaka emyaka 66 wagiweza mu Apuli naye tukyali mu kujaguza era kankoolo Obuganda obuli wano buddemu bukulise omutanda nga bukuba engalo ez'omwanguka kuweza emyaka 66. Guno mwaka gwa 2 nga tetudduka mu Apuli olw'obulwadde obwalumiima mawuggwe. Ekyomukisa okuva Kabaka bwe yatukubiriza okubwetangira era Kabaka yennyini ne bamugema ng'ensi yonna eraba kakati tuli yaddeko ku kirwadde ekyo era tusaba nti Katonda anaakiwugula n'akimalirawo ddala. Tweyanze gebeene olw'akaweefube ow'okulwanyisa lumiima mawuggwe. Naye kati emyaka 2 omutanda nga tujjukira amazaalibwa ge yasiima twegatte ku kibiina oba ekitongole eky'ekibiina ky'amawanga amagatte munaddala ng'alondeddwa ng'emmunyenye mu kulwanyisa munkenenya ku lukalu lwa Afrika. Beene n'asiima emisinde gino gibe n'ekiruubirirwa eky'okulwanyisa munkenenya. Ate omwaka guno ffe abasajja ffe tulina okuba abasaale mu kulwanyisa munkenenya nga tukuuma abaagalwa baffe nga tulowooza ku bannyaffe nga tulowooza ku bakyala baffe nga tulowooza ku bawala baffe
nga tulowooza ku basenga ffe abasajja nga ffe tukulembedde. Kabaka bw'ayogera ffenna tugamba nti weewaawo. Awo nno ku lw'obwakabaka bwa Buganda Mukama waffe Ssaabasajja nkuwa obweyamo nti tusitukiddemu nga otukulembeddemu okugoba Munkenenya obutasukka omwaka ogw'2030 mu bwakabaka bwa Buganda ne mu Uganda yonna. Nyinimu kawofuba ono gwe tuliko okulwanyisa Munkenenya eriko abawagizi ab'amaanyi abakulembedde beba Airtel, essimu yaffe ya Airtel. Essimu ya Airtel oba kampuni ya Airtel ewagira emisinde gino mu bunabyalo nga tujjukira amazaalibwa ga Kabaka. Aba Airtel mbakubireko mu ngalo. Kampuni ya Airtel ewagira emipiira gy'amasaza era gikwajja enjeru. Kampuni ya Airtel omukolo lwe tusiibulula abasiraamu yeeguteekamu endasi. Muwulire na kino, essimu ya Kabaka Ketu Telecom naye ewagirwa Airtel. N'olwekyo bw'otakozesa Ketu okozesa Airtel, bw'otakozesa Airtel okozesa Ketu. Ako mukawulidde? Twesiimye nnyo aba Airtel. Naye tuyina ne bank DFCU. Bank DFCU ekulirwa muzzukulu wa Ndugwa Mathias Katamba. Ate nno omukungu oyo yakulira olukiiko olufuga rediyo ya Kabaka ya Kyabasa, ye ssentebe w'olukiiko, ssentebe wa board. DFCU mu buweereza bwayo eyagala buli muntu wali afuna obuweereza. Ffe twanguyiza nnyo era tujettanira. Omuganda agamba nti akuwaguwa. Bw'abanga DFCU etegedde nti Kabaka akulembeddemu mu kulwanyisa Munkenenya, nayo nejja nemuwagira, naffe tuba tukola kituufu okugiwagira. Tubaaniriza nnyo aba DFCU. Tuyina n'abavujjiriza abalala bangi nga bwe mubalaba, abaffe bennyini BBS Telefina, CBS, naye n'abalala Moviti n'abalala bangi batuwagidde. Eddwaliro ly'Emmengo ambulance mugiraba. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka enteekateeka ey'omwaka guno, abantu bo baguze emijoozi 7,000. Wano tuli abantu nga 200 lwakwetangira Lumima Mawuggwe. Naye mu masaza gwe 18 abaami b'amasaza bw'onooba owuubira ffe abali wano, nabo bajja kuwuubira abantu bo abali mu masaza ag'enjawulo era bagenda kudduka. N'abantu mu maka bakedde kudduka mu nguudo. Naye si kye kyokka, abantu babali ebunaayira Ssaabasajja, e Bulaaya, mu Scandinavia, mu nsi za Scandinavia, mu Bungereza, mu America, e South Africa, e Kenya, enkya ya leero badduka olw'okujjukira amazaalibwa ga Kabaka n'olw'okulwanyisa Munkenenya. Twesiimye nnyo, twesiimidde ddala. Mukama wange, omwaka ogujja tusuubira nti tunaddayo okudduka
ku Sande ekulembera amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 67. Era bannaffe aba Airtel twaba bagulizaako dda batandika okuteekateeka kuba twagala kuddayo mu nkola eri. Naye kinaasinziira ku mbeera ya Lumima Mawuggwe nga bw'eneebeera. Naye tweyanzeege olw'okutukeeza ku makya wano. Mukama wange badde tonnajja n'edduyiro tumukoze. Era abantu bo bangi bonna kakati ekyadduyiro buna Kanyama yawaga balina amaanyi mayitirivu. Mbeebaza mwenna abazze, mbeebaza mwenna abaguze obujoozi, mbeebaza mwenna abadduse. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Oweekitiibwa Noah Kiyimba aŋŋambye nti njogereyo mu dakiika 2 mu Lungereza olw'okuba wano waliwo omuntu omu atamanyi Luganda. Today we are gathered here with our king in our midst to celebrate his birthday. Our king turned 66 in April this year. And if it weren't for COVID-19, we would have had the Kabaka's birthday run a Sunday preceding the birthday. That being the case, we are still celebrating the Kabaka's birthday, and that's why we are here. But it pleased His Majesty to pick a theme in promotion of health as we celebrate his birthday. And for the last 2 years, the theme is the fight against HIV/AIDS. As we may recall, in 2017, a UN agency called UNAIDS, which is responsible for the fight against HIV/AIDS, named the Kabaka of Buganda the ambassador, the goodwill ambassador, in this part of the continent in the fight against HIV/AIDS, which we wish to banish from the continent by the year 2030. So, the proceeds from the Kabaka's birthday run will go towards the fight against HIV/AIDS in the kingdom, in the country, and everywhere. And the entire world, Your Majesty, appreciates your concern for the citizens of this country. We cannot realize social and economic transformation unless the people are in good health. And the different kings of Buganda have always been at the forefront in the fight for good health, in the promotion of good health. So, we shall continue with the fight against HIV/AIDS with men in the lead to save the girl child. On Friday, I was handing over kits to different companies and leaders, and I told them it's the men who initiate activities that lead to the spread of HIV/AIDS. In the main, it's the men. So it must be the men to be at the forefront in the fight against HIV/AIDS. In this fight, the kingdom has been supported by Airtel Uganda. They power the Kabaka's birthday run. They power the Masaza tournament. They power also the event we hold for the breaking of the fast for Muslims during the holy month of Ramadan that we hold in the Blange Gardens. We appreciate Airtel Uganda. There are some of our platinum partners
and they power Ketu Telecom as well. We are also powered by DFCU Bank. Of course, we are with UNAIDS and other partners. We appreciate all of you. Mukama wange atamanyi Luganda afunyemu kajjamu. SsaabasajjaKabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega. Saba kama Katikkiro tweyanziza nnyo, tweyanzeege obubaka obwo. Mukama wange SsaabasajjaKabaka, mubangi abangi ate nga batono tubasukka 200 abaliwo okubugiriza wano, mwe muli ne Dr. Mukoyo owa Uganda AIDS Commission. Doctor, you are most welcome. Mukama wange, abaumeme, Mukama wange abo nabo bebamu kubeetabye mu misinde gino. Aba KCCA nabo tubeebaza nnyo, aba Movit n'aba Uganda Breweries. Mukama wange aba Uganda Breweries obwakabaka buyina omukago nabo era tubeebaza nnyo ayi beene. Mukama wange SsaabasajjaKabaka, nsaba osiime mu kiseera kino abavujjirizi basituke batambule mpola mpola bagende wali Mukama wange wogenda okutusimbulira. Nsaba abavujjirizi mwe mba musookayo, abantu ba SsaabasajjaKabaka olw'okwekuuma lumiima mawugwe, abavujjirizi nga bamaze okutuuka wali, naffe tugenda mpola mpola naye nga tufuba okwewa amabanga. Kabavujjirizi bamale okutuuka ate naffe tugoberere mpola mpola. Ayi beene, kkiriza nkulopereti ekiri e Buddu kifumba mutuku, ekiri ekyaggwe abakulunja batabuse nabo ayi beene balinze otusimbule boolekere. Ebulemeeza abalyannaka Mukama wange bangi abajjumbidde enteekateeka. Bannabusiro Ssebwana naye abakulembeddemu mu ggombolola ez'enjawulo ate ne ku ssaza. Yes, atulaba naawe atuwuliriza. Nze George William Tamale wano mu Lubiri Emmengo okutuusaako emikolo egy'emisinde, era nga wetwogerera SsaabasajjaKabaka agenda kusiima asimbule abo abagenda okuba nti badduka okwetoola olubiri era oluvannyuma bakomewo. Tujja genda mpola mpola naffe mpola mpola naye nga twewa amabanga mpola mpola. Engeri gye giri misinde tekibagaana genda nga mulaga nti mugenda kudduka. Mpola 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 babateeremu akabawerekera mpola mpola nga tugenda ku starting line. So nga bwe mbadde nkunyonnyola, abolaba be bavujjirizi okuli DFCU Bank, okuli bajjajjaffe abataka nabo Airtel Uganda, okuli CBS FM, okuli DBS Telefina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda, okuli Mengo Hospital, Movit n'amakampuni amalala mangi, naye nga mu byewuunyisa ate era mulimu jjajja ow'emyaka ndowooza nga 80 naye talutumiddwa mwana, tayagala bamunyumize. Kino akibeeramu buli mwaka, kumpi buli mwaka ono abeeramu Majestic Brand naye weeri Majestic Brand naye weeri abakulembeze ab'enjawulo nabo baabo bayingirawo. Kugambe nti oli ku CBS Media Source nga wano
kiweereza nga tuyita ku mutimbagano okuba nti tukutuusaako butereevu ekiba kigenda mu maaso ng'ate okiwulira bw'okiraba embeera yakyuka nti omuntu ayagala ekifaananyi nga bw'akiwulira ate nga bw'akiraba. Jojo William Tamale ngokereza nkokola okuba nti mbeerawo jjajja yooyo ali ku get set, ali ku Onion Max, alabye tasobole n'atuula butuuzi, ayambadde olubugonga bw'omulengera, agamba nti ye tava ku nsonga eyo ekinya. Ssaabasajjakabaka asiimye ekiseera kino abantu ba Kabaka yenna gye muli tugende ku Onion Max essaawa yonna empologoma etusimbula. Ndaba abeeteeseteese okugenda kilomita 5, kilomita 10, kilomita 2, ate naffe abaana mu 2 tuwera. Sede Patrick Mujuuka n'okulangira Wasanja kubeerana mu 2. Ssaabasajjakabaka wuyo asiimye. Patrick Mujuuka agenda na mu 2. Tusaba ambulensi agambye bagyetaaga eyanzika nnyo fenna Onion Max oli ku CBS FM nga tukutuusaako emisinde butereevu wano mu Bulange Mengo, wano mu Lubiri Mengo, era nga kyolengera essaawa zino Ssaabasajjakabaka ng'awuuba bendera eri abadduse abasoose, era ng'oba oli awo n'abalala bagenda kweteekateeka okuba nga nabo badduka. Akuubidde ku baana abato.
bwekityo bwokiraba bwe kiri wano mu Lubiri Emmengo Ssaabasajjakabaka amaze okuwuuba bendera esimbula abaddusi ababukeereza enkokola okwetaba mu misinde gino egy'okulwanyisa munkenenya HIV/AIDS nga tusinzira wano buterevu nga bwe nkugambye mu Lubiri Emmengo abantu bagenda kwetoloola okulaba nti beetaba mu misinde gino okuba ng'akabonero abantu olabanga abatonotono naye bakugambe Katikkiro atugambe nti tissaati emitwalo 7 yegyaguliddwa era nga tissaati eyo buli emu eri ku mutwalo gumu n'ekitundu naye nga ensimbi ezivaamu zisuubirwa okuba nti zitwalibwa okuyamba okuteekawo enkola ez'enjawulo ezirwanyisa endwadde katira etumazeeko abalungi tubaddemu n'emyaka egiwera era netugumbula abantu ab'enjawulo nga ekiseera Ssaabasajjakabaka asiimye abatadduse tukole dduyiro wano mu maaso abainstructor batwale mu maaso bainstructor mututwale mu maaso abasigadde tukole dduyiro nate mwebalire Kalema Simon Juma otutwale maaso oye minisita ow'ebyobulamu Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ng'era naye mutaka nnyo mu kifo kino kuba nti emikolo obaolyawo emu kuba lina okugitwala mu maaso. Abasigadde tusembere wano tukole dduyiro ekiri mu Buganda misinde buli kanyomero k'Obwakabaka misinde ebweru wa Buganda misinde abalaba BBS telefayina yonna gye bali emisinde bagiweereza ku katambi ne balabika nga badduka yonna gye bali ekyaddondo baddukidde Kawempe Enangabo Ekasangati Essingo baddukidde Ekyankwanzi mu ddwaniro Ensambya Nakasero Wattuba Ekyaggwe ku mbuga y'essaza Mukono Katosi Entenjeru Gombola Goma Egomba badduka Ebuddu badduka Bugerere badduka Bulemeezi badduka Busiro badduka Busujju Tambala Buvuma Buweekula Kabula yonna badduka kyokka n'ebunaayira badduka toyanza nnyo ayibeene okutukkiriza okutuuka emisinde okulwanyisa akawuka ka mukenenya twebaza aba Sweden aba Massachusetts aba Washington DC aba Washington State aba Canada aba United Arab Emirates kyokka n'ab'enkole Busiyamala Batololo Bugisuuke Bisaba Iteso n'Ebusoga bonna badduka ayibeene. Twaleko wabweru okulaga kiki ekigenda mu maaso ate ebweru wa Bulange oba ebweru w'Olubiri olw'Emmengo ku nsonga eno ey'emisinde Jojo William Tamale akukubiriza okuba nti olaikinga ofolowinga era osharinga emisinde gino ng'osinziira wano ku CBS FM online channel kuweereza ekyo twakyekutte tumeko wabweru tulabe ate bannaffe abalala.
tuli mu lubiri Mengo okuweereza butereevu. Tusazeewo tufulumeko awabweru tulabe bannaffe ate abo abagiddukidde ebweru abadduse nga basinziira wabweru w'olubiri. Yes, kubanga nga bwe twakitegedde nti olw'endwadde eya COVID tetukkirizibwa kubeera bangi mu kifo kino, ensonga lwaki abamu bakikoledde wabweru naye nga nabo bajjumbidde mu nkola y'emu. Twagala kulaga kiki ekiri wabweru, w'olubiri nga abantu badduka. Okay. Genda kubanga twogerako n'abamu ku bantu abazze okwetaba mu misinde gino, tubuulire kiki kyanjawulo ki olwaleero kye balabye ku misinde gya leero. Akyali waggulu tanabavudde simanyi lwaki balagaliwo kerere wali wasenga wali gavudyango omanyi amala okugira mpola ndabe tulabe ekiri wabweru w'olubiri ng'abantu banyumirwa mu ngeri ez'enjawulo wakati mu kuwagira ate ng'abavaako stress. Ssaabasajjakabaka wa Buganda twasazeewo Ssaabasajjakabaka walagira eddembe ly'oba olina likwerabiza ennaku yonna okitegeera naye buli wafuluma mu lubiri wano obeeranga muzzi wa misango okitegeera wano tulina emirembe tulika okitegeera. Ssaabasajja avayo ayogere ku kitta abantu ekiri mu ggwanga. Ssaabasajjakabaka ensi ye tuggwawo tuyambe. Ensonga ez'enjawulo abantu ezibali ku mutima bujja kukyanga ki byonna bitereeteera ffe nga bitujjidde ku kibu lwanyi naye maama afuuse enkokoto takkiriza agaye mbw afiirawo oba afaafe ne kipusiro oti ono kipusiro
Totuko nonya kyakunywa kati gwe. Nonya mazzi we gali. Ze kumanyi. Ai kono ya kyakunywa kirala si mazzi. Anti ebya security ndowooza amazzi buli kimu tebakikkiriza. Ai kono ya kirala naye petrol station eri wali ebitundibwa ebyenjawulo ngambanga enkofiira n'ebintu ebirala byonna we biri mu bungi okuwagira obwakabaka mu mbeera eyo. Simolo, macho simbula. Ize, simbute koye kati ninda dia kabaka wanafuita Mutebi. Yafuyeda. Laila walai kati sanduke. Ensena. So, mera bwetu bweri. Ono ye coach. Mama gwe instructor. Gwe coach. Abakyala bakyekwatiddemu. Omanye ennaku zino twanguyirwa nnyo kiyita Lord Mayor mu kifo kya Mayor. Mbadde manyi byonna bye bimu. Otokiddewa Ronald. Otokiddewa. Tandise kuva Bulange. Mpaka ku Lubiri. Ng'oweesa omwana. Kinkakatako okubeerawo. Mwana alina okumanya gye tuva. History yaffe. Oba kati bw'okubiriza abantu wano we tuli twazze okusooka okunyumirwa. Kyokubiri tuze kola physical exercise. Kyokusatu tugeze kuwulira omulanga gwa SsaabasajjaKabaka w'Obuganda. Wayogera toddamu kyobalaba nze nga nsubuga. Nazze wano okujumbira n'okulaba okukubiriza n'abantu balala bajje tubaba vaccinating COVID wali ne sirimu wali. Atatta. Yanga tugokubiriza abavubuka kubanga oli nabo omupiira abamu babusuula ttale. Anagamba omupiira babusuula. Bw'oba oyagala kufa omanyi w'okulaga. Bw'oba oyagala bulamu yambala kapiira. Meya wajjangako oluusi n'omucere n'otugabira ebintu byakyuse nnyo. Tebikyuse. Era Oluganda kulya. Tomanya bwe tuva wano tugenda kulya buli. Oyo bamuyita Salimu Bulu nga ye meya wa Kampala Central. Musajja mumutegedde akugambye ensubuga towakana yakugambira erinnya lye naye nga awagidde mu mbeera eyo nga bwemulaba. Abaana baabo bajja abalala bo bakikoleddeko wano. Sokokole perfume. Omukyala yamugambye nali. Abantu abamu. Kati abatambudde n'abaffe nga bano. Omukyala namugambye nali.
abalala batambuza bigere mu mbeera eyo. Embeera yeeyo ku lubiri Emmengo, embeera yeeyo. Poliisi tebatawaanyiza nnyo omulundi guno, bakubira kkubo bayitawo, embeera bwetyo bweri, buli omu adduka mu ngeri esoboka, embeera bwetyo bweri. Baabo bannaffe bakuutuka. Abalala bali ku ppiki ate webakikolera, anti mulimu n'okunyumirwa kasita oba ng'oguze t-shirt oba owagidde. Obeera nga owagidde embeera eyo, ekyo kyekiri ebweru wa Bulangwe. Obaako kyogamba okulwanyisa Mutebi. CBS telefayina, CBS FM, weyanza nnyo, Airtel Uganda, mwebale nnyo, mwebale ddala. Unique Majestic Brand, mwebale nnyo, mwebale ddala. Emisinde gyansi yonna. Wano watimba talutumiddemwa bajjajja abataka abakulu b'obusolya bonna babeteyaineemu era temuliranagana Sebuanga tutala bulama ne bange lumala ate era ngajukiza must tuzetaga naye tuzetaga nga tukola exercise ubwo tukola duro must tuzeke bali kale nyumirwa abali yabatulaba ku BBS telefayina abayita ku Zoom mutandika okubuguma Katikkiro atukulembeddemu n'omulangira David Wasajja, abalangira n'abambejja, ab'ekitiibwa baminisita, bajjajja abataka, bameeya, abakulembeze bakansala bonna batukulembedde mutulwanyise obulwadde bwa munkenenya.
Meya akoze ati